mulimira naye nze nsa mukola ki abasiraamu mufiiriddwa nnyo naffe eggwanga nga Uganda tufiiriddwa nnyo mukadde waffe naye Sheikh Musata tujja mujjukirako ekintu kiri kimu ekiro oba emisana abadde ayogera maki abaana ba People Power bali wano basaba kusikire Sheikh Musata yabadde akola bamasheeka mwenna abali wano tufiiriddwa nabagambira eruweero baddamu na wano bamasheeka bannaddiini muveeyo mwogere okunyigiriza abantu okugenda mu maaso mu ggwanga muno bannaddiini abali wano Allah umuze Uganda bange Sheikh Musata mirembe akazindalo baketaaga sembayo basaba ne banyabo basaba musirikirireko bawulire ebisembayo kugenda kusaalira Sheikh kati kitalo nnyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuli mu kaseera ka kusomoozebwa oluvannyuma lw'okufiirwa mukwano gwaffe taata waffe omuwabuzi waffe Sheikh Nuhu Musata abadde mubuulirize nga tofudde ku ddiini ki wabula abadde asomesa abantu mpisa abadde ajjukiza abantu kukola bisaanidde mu mbeera z'eddiini mu mbeera z'ennono mu mbeera z'amateeka era ng'abaaniranye eddembe ly'omuntu alese emisomo mingi nnyo gye tuliyigirako ng'abasiraamu nze mbeeri waffe Kyaddondo naye abadde buli mwaka agumalirako mu Kyaddondo East Kitezi Main Mosque yabadde yateekedde alasa ye eya buli mwaka abadde asomesa ebitundu by'eggwanga byonna ne bweru bw'eggwanga y'omu ku basomesa ab'amaanyi betufiiriddwa ate abadde ayimirirawo ku nsonga zakkiririzaamu abadde mwami abadde omuwalimu ate eri antama atatiririra nsonga gyakkiririzaamu naye ekisinga byonna abadde akulembeza Mukama Katonda atusaba Mukama Katonda akkirize emirimu gye ate amusonyiwe ebiba byamusobako ng'omutonde newankubadde ffe nga abantu nze nkyalina okwemulugunya kwayo ekikengere gye bakuttemu okukujjanjaba Sheikh Musata tebakkirizayo muntu yenna kuva ku ntandikwa paka ku nkomerero tetumanyi oba yafudde oba bamusse newankubadde nga tumanyi nti entuuko ye yabadde etuuse naye nga tugenda kukola ffe nga kyetusobola nga abadde abagoberezi be abadde abawabuzi be zabadde mukwano gwange nnyo tetugenda kuwummula tugenda kunoonyereza okulaba kubanga entuuko ebeera awo naye toleka mutemu ng'ayinaayina yenkola eyaffe ey'amateeka so tukyalina okuteebereza IHK erina okuvaayo nga nnambulukufu kubanga yebadde ne Sheikh Musata okuva yatwalibwayo nga tekkiriza muntu yenna amulabako wadde amuwulizaako paka lwe bamulangiridde nti afudde kusoomozebwa eri abasiraamu kusoomozebwa eri eggwanga Uganda ate kusoomozebwa eri bannabyabufuzi era nsaasira pulezidenti wange owa National Unity Platform His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era yawumuza kampeyini ze agenda kujja twegattako naye nga kitalo nnyo ddala ffe nga bannankyukakyuka Sheikh Musata afiiridde mu kaseera tuba tusinga okumwetaagira kubanga otunulira bannaddiini mu ggwanga lya Uganda Sheikh Nuhu Musata ye munnaddiini yekka abadde akyayogera bannaddiini abalala babadde babuulira enjiri naye ng'ensonga ezikwata ku byobufuzi ensonga ezikwata ku bakulembeze nga bazivaako era ne bwogenda mu intelligence council yonna teri ayogera ku byakutuusa ddembe ly'abuntu bakakibwa bukakibwa mulabye wiiki ewedde Sheikh Musata singa abadde mulamu olwaliro yandibadde ayogera ku butemu obugenda mu maaso obukolebwa ku bannayuganda abajjayo amasasi n'emmundu abadde nga ensonga eruma bannansi agyogerako nga bwebeeri kati tufiiriddwa omuwalimu atazzikawo era alese eddibudde ne bw'olaba nga pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu
alese kampeyini ze n'agamba leero kajja abeerewo wano mu kusaasira okusabira Sheikh Nuhu Muzaata n'okujjukira obulamu bwe. Ekikuwa ekifaananyi kubanga asigaze ennaku 4 naye ku nnaku 4 mu olumu era olumu alufiisiza nga lwajja kusabira Sheikh Muzaata akoleredde kye tumwogerako olwaleero. Obulamu bwabuwangadde nga musajja ayogera ku nsonga ezikosa eziruma abantu, ayogedde ku nsonga z'abavubuka abadde nga kojja waffe era nga buli nsonga yonna asobola okuvaayo kuba tulina bannaddiini abamu abeetiiririra abalowooza nti olina kumala kwewala okusa Mwami Museveni okwogera ku nsonga ez'enjawulo, naye ng'ensonga esinga okuba enkulu ffe twemulugunya ku ddwaliro lya Yekike twagala lipooti enzijuvu ku nfa ya Sheikh Nuhu Muzaata kubanga gy'abadde ate tebakkiriza muntu yenna kumulabako. Eyo enkola y'obujjanjabi tusoose giwulirako giraba mu mbeera eyo. Naye bannayuganda tubagumya nti Sheikh Muzaata ebigambo by'abadde ayogera ebisinga era twabadde wakaawe kawempe baatugambye nti aleka ekiraamo nti tutekeko obutambi bwe era nammwe emikutu gyammwe munaaba mutuyambye nnyo buli omu bwafunayo eddakiika 3 oba essaawa n'ateekako ebigambo bya Sheikh Nuhu Muzaata byebyo byalaama okujjukirwako nti abantu bawulire ki Muzaata kyabadde kubanga abadde byayogera nga bimuweesa ekitiibwa kuno ku nsi ate nga bimuteekateekera n'olugendo lwagenzeemu ewa Katonda gye tuyita akhira emirimu gye nga munnaddiini. Naye nga eddibu lyalese mu bannaddiini abasigaddewo bannange bafaaza abalebirani babishopu bamufuti muveeyo musigale nga mwogera ku nsonga ezikosa abantu eziruma eggwanga. Muzaata essaawa eno buli muntu alumiddwa abeere musiraamu oba nga si musiraamu. Bwogera mu kkanisa neyogera Muzaata buli omu amumanyi nga tamumanyiirwa amannya lwa bigambo byakola ki byabadde ajja ayogera. Abuuliridde asomesebwa naye bannayuganda era mwe mukimanye ne Sheikh Muzaata alwanyisibwa. Buli woyimirira ku mazima wabaawo entalo ezikuteekebwako mu mbeera emu oba endala era abadde musajja akaseera kamazeewo alwanye n'entalo ezo abadde musajja tamala gwogera nga teyegendereza. Nze ng'omu nga nkunyingi muwadde Sheikh Muzaata abadde mukwano gwange era nga bwe mbagambye nti buli mwaka gwonna emyaka 5 egiyise emabega aba 6 abadde buli mwaka agumalirako waffe Kyaddondo era nga yateekayo dalasa mu luka gw'ekiteezi bayita Kiteezi Main Mosque nga buli mwaka kuva ku ssaawa emu ez'akawungeezi nga 31 paka enkeera abadde azimalirako waffe. Tufiiriddwa nnyo era nsaasira abantu b'Ekyaddondo East, nsaasira abantu b'Ekiteezi ate nsaasira bannayuganda. Ebyafaayo bya Sheikh Nuhu Muzaata byeyogerera. Tuli wano olwaleero ekibuli nga gwe tuze okusabira nga wakayita ennaku ndowooza 3 gokka okuva we yali wano nga yekalabalabawo emikolo egyateekateeka amaziika n'okusabira Dr. Abdul Nur Anas Kalisa. Bannange wadde nange ndi musajja akkiriza mu ntuuko naye tusigalawo n'ekibuuzo nti ddala Sheikh Muzaata afudde bulwadde oba bamusse? Ebyo bira byakubuuza. Nze ndi munnabyabufuzi ate ndi munnamateeka. Omuntu bw'afa tetugambye nti mu mateeka tubuuza ebibuuzo nti twagala postmortem report yafudde atya. Naye embeera gy'abadde kuba Muzaata yali mulamu okuddamu otegeera nga batugamba abamutute mu ddwaliro yali mulamu nga tebamubikaako nti oba mulwadde. Okuddako okutegeera nti ali muki ali mu ddwaliro. Okuva mu ddwaliro bamubise nga bagamba tannafa yafudde bwebyo bibadde paka bwe bakonfamize nti akoze eki nti afudde. Kyakusaalirwa naye olwokuba nti obulamu bwa Sheikh Nuhu Muzaata bubadde bw'amakulu nnyo eri ffenna nga bannansi ffenna nga bannayuganda. Bwe yali wano yali bolodi nnyo okuba nti ayogera ku Uganda empya ne Uganda gye tulaga, Uganda ey'enkyukakyuka. Abakulembeze okumanya nti baweereza eri abantu n'abantu okumanya nti abakulembeze be babatuma ne bannaddiini okuba nti babeera boodi basigala nga bayimirirawo ku mazima. Uganda Muzaata waafiiridde nga ate okusomoozebwa kweyongedde ne bye yandiyogedde essaawa eno tukyawankawaka kulaba munnaddiini kyagenda okuvaayo abyogera. Abawalimu ebbanga lyonna erisinga bambi abamu batya kubanga babateekako okubayigga kuva ku ntandikwa nga buli avaayo n'ayogera bamuteekako gwa butujju oba oliawo nti akolagana n'abatujju ne babasirisizaawo. Era mulabye nti wabaddewo okulumba emizikiti mu busiraamu nga Muzaata yavaayo. Bwe baddeyo ogamba nti waliwo okusoomozebwa ku mali y'obusiraamu nga Muzaata yavaayo. Bwe baddeyo omusiraamu gwe baalumbye Muzaata yavaayo. Obulyazaamaanyi obubadde mu gavumenti obuweereza okuba nti ebifo byonna okuva ku pulezidenti, vice president, sipiika, chief justice ani byadde ebigambo bya Muzaata nga avaayo n'alaga obutali obulyazaamaanya obutuusibwako. So yo yabadde Sheikh Nuhu Muzaata batte. Kati akaseera ketusigazza
tusigazza eddibu ani agenda okwogera ku bulyazaamaanya obutuusibwa ku bantu baffe, ani agenda okulwanyirira ddembe ly'obuntu nga munnaddiini. Sheikh Muzaata abadde mu kanzu na nkofiira lubeerera naye ng'ayogera ku nsonga ez'abantu eza bulijjo. So bannaddiini kyakulabirako gye muli okuva eri Sheikh Muzaata batte nti omulimu gw'abadde akola abadde agukola oluusi n'akiikirira mwenna bannaddiini, naye kati eddibu lisigaddewo mulina okulaba nga mulijjuliriza. Abasiraamu ba Uganda mbasaasira nnyo n'abantu ba Uganda kubanga Sheikh Muzaata batte ebigambo bye bibadde byankiza era nga bya mugaso eri buli muntu yenna abiwulira. Asomesezza empisa, asomesezza obuyonjo, ayambyeko ku bantu ogenda e Makka, azimbye enkolagana okuba nti Uganda teriimu ntalo z'amadiini okulaba nga abantu bemulaba tebali mu kulamaga, tebali kukijja wabula bali kugenda kwolekera mbuga bamuyisizaawo batya wano maiti bagiyisizaawo batya La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jakusaba mukkirize tituyinza okubawo